tutongozza enkola yaffe ya Gabula Ssekukkulu mwetuddiza ku bantu baffe. Ekikola kino tetukikola ffekka, tukikola ntwegattibwako bannaffe abalala bali mu bizinesi endala abajja nabo ne batwegattako nga kibanoonya kwe kulaba nti omuntu afuna Ssekukkulu gy'atajja kwerabira. Ku mulundi guno tugiyise Ssekukkulu Sadida, Gabula Ssekukkulu Sadida tugiyise omulundi guno. Sadida kitegeeza ebintu ebisinga okubeera ebirungi nga mu byo mugenda kubeeramu zino tukutukuze mulabye, tugenda gaba zipikipiki zivudde mu Dula Motors, ate era tugenda kubeera bannaffe abamu betutandise nabo aba Governor Hotel e Mukono, naye nga ate era tugenda kwegattibwako ne bannaffe abalala tugabe ekijjulo omuntu kyatajja kwerabira. Bwe twogera ku kijjulo tutegeeza nti tugenda kubeera n'ebya ssava, omubeera enkoko, omubeera amatooke, omubeera ennyama, tugabe amata, tugabe butto, tugabe enkota z'amatooke, tugabe ebintu byonna omuntu bye yeetaaga ku lunaku olukulu tujja kuba tubirina mu ttu lyaffe eryo erya Gabula Ssekukkulu Sadida. Tutandikiddewo bw'ogwo omuwanguzi ayagala okuwangula ogenda mu lupapula lwaffe olwabukedde n'ojjuza akakonge ku peegi ey'okubiri. Ku leediyo tujja kuba n'enkola era gye tugenda okulangirira mw'oyita okuwangula, ate era ne ku TV tujja kuba n'enkola gy'oyitamu okuwangula ebya ssava bya Gabula Ssekukkulu Sadida. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.